Kadaama TV. Kadaama agamba emirundi gy'amaze nga afuna obuzibu okuva mu kampani n'atafuna buyambi, ayagala kubeera nga ekintu kino akyekolera nga ye. Asuubira okubeera nga addayo okubeera ng'akola mu nnyumba y'Omuwarabu mwali, kuba agamba baali tebamuyisa bubi, naye agamba yali yagadde okujja ng'azze ku lulwe nga tayise mu kampani. Ayagala ku magezi ekintu kino kinaamukolera tekimukolere. Ensonga ze ziri nti emirundi gyonna gy'afunye obuzibu asobodde okukubira kampani n'ebeera nga temuwa buyambi. Obuyambi obwo n'abweggyamu nga ye. Bossi we agamba kampani baziwa ssente, y'ensonga lwaki bafuna ne ssente zino $800, $700, $900, lwakuba basipendinga ssente nnyingi nnyo ku kampani. Kati Kadaama agamba ayagala kubeera ng'ajja nga yekka, bossi we asobole okubeera ng'amwongeza ssente. Bossi amupromisinze okubeera ng'amwongeza ssente, naye ayagala kumanya ekintu kino kinaakola oba tekiikole. Bwe wabeerawo contract gy'agala okusayininga ne bossi eno ey'okubeera nga amutiisatiisa, agisayininge atya? Afune ekipapula akisayininge ng'ali Uganda akimusukumire, asayiningeko n'olwo asayiningeko, bossi amanyire ddala nti waliwo contract gye bayingiddemu ne Kadaama ono oba nedda. Kadaama yeebuuza bw'atayite mu kampani n'ajja nga ye ng'omuntu n'ajja akola, wanaabeerawo obuzibu oba tebuubeerewo? Naye nga ye agamba nti obuzibu bwonna bw'afunye mu Bawarabu, kampani temubeererangawo. Y'ensonga lwaki yafunye omutima ogwo ogugamba naye lwaki sigenda nga nze nzekka, n'embeera nga nsobola okubeera nga ekintu kino engeri gye mbadde nkitambuza nga neeyamba era neeyambe nga nze ng'omuntu, basobole n'okunnyongeza omusaala kuba bossi agamba basasula ssente nnyingi nnyo ku ofiisi. Tujja kulaba amagezi ge mumuwa, ye abadde abuuza akoze atya. Kasooka tuwulirize Kadaama ono emboozi ye yennyini abeere ng'atunnyonnyola ekintu kino engeri gy'ayagala okitambuzaamu. Halo? Bannange gyebaleko ssebo Mr. Kadaama TV. Bannaaye njagala ku magezi. Kati nze gw'olaba nakakomawo okuva e Saudi Arabia okukola. Nakomawo nga mu October awo nga 3. Naye bwe nakomerawo navaayo nga bossi wange akoze eki? Aŋŋambye nkomewo kubanga yali aŋŋambye postponinge nkikube lumu emyaka 4. Ne mugamba nedda nina okuddayo ewaka. Kati bwe nakomawo n'aŋŋamba nti ffe okutuuka mu back ogenda kwegulira air ticket. Nze namugamba nti ki? Nti ye. N'ebyomusaala tetwabyogerako because nze nali manyi sigola ki, sigenda komawo. Kati mbadde wano ne tucommunicatinga ku WhatsApp. Nambuuza nti oli interested in coming back? Ne mugamba nti munayi sirina ssente za air ticket ate n'ekyokubya omusaala njagala 500. Kubanga we naviirayo nga nnyongeza nga mpaka kadde. Kale tekaali kakadde, 1000 lwa riyal. Naye kati ogambye 500 if I'm to come back. Nandaga nti akoze eki akkiriza era nangamba nti ndi willing okusindikira ki air ticket. Ne munnyonnyola ne mugamba naye mbadde sinnakyusa passport. Ebintu byaffe byakyukamu, poliisi yaffe n'okufuna passport endala ndyoke nkole ki, nkusindikire that passport copy osazise air ticket then nzije. Kubanga abadde aŋŋambye mubuulire ekika ky'ennyonyi kye njagala okukozesa then asazise air ticket nzije. Naye kati Mr. Kadaama TV buli kimu akikkiriza okwongeza omusaala 500, naye nga bumanyi Abawarabu nti essaawa yonna akyuka. Eyakugamba 1500 ayinza okuwa 1000 kati nga nze nti yampanga 1000 luli eri nga sinavaayo nannyongezaamu obanga 200. Kati mbadde mbuuza nti nsobola kukola ntya contract ne ngamba nti kati eyo contract ngikoze nga nze. Ngisayininge agisayininge naye nga eri electronic. Simanyi bwe njagala kikolamu naye nga kyenjagala contract ebeerewo mu makkati gaffe ababiri kubanga ekyokuddayo kyandibadde okke twagala okukola. Nabadde nfunye option eye Dubai naye e Dubai maximum bagaba kamu ate no nti nina experience amanyi nti mbadde mukolera. Kati munaaye nabadde neekubye ku gundi yeeno nandizeeyo Saudi
nenkola kuba ekituufu balaluusi ejja kulimba bali crazy naye ennyumba nagimanyiira bayinza n'okukyusa ne mu mpisa sikyagala naye munaye tomanya naye am ready for anything naye kati kyenjagala njagala concrete contract nga contract ya ddala tugesigamako nze njesigamako ne mukama wange nakola kinagesigamako kubanga sijja kulima nti nkweseza ofiisi eyandeeta twafunanga obuzibu eyo twaba kontakiti nga tebatutuukangako ne wenjogerera we baali baavaawo kati simanyi we bali kiba kitegeeza nti if I'm to go back this time round nzirayo nga nze omuntu naye kati nze kyeneetaaga contract amateeka banaye amanyi engeri yonna ey'okusolovingamu ekizibu ekyo anyambe kyeneetaaga contract ganaasoma nange gennaasoma banange simanyi nakumanya kuba mbadde njagala oba mbadde ngamba nti oba ntuukeko ku gundi ku kitongole ky'abaana abakozi ekitwala abakozi bampandiikire oba batekemu kale nze simanyi nakumanya kyakukola mukwano nsaba ku magezi kuba ekyokuddayo kukola tekyandibadde kizibu naye okukipinga ku taamuzize bwebwe obuzibu bwe buli Mr. Kadaama nsaba kunnyamba mukwano nsaba kunnyamba kuba kati offisi babadde bazigudde nga bazikiriza okutwala abaana e Saudi naye Saudi nga yo teyingiza mwana ng'obadde tolina gundi ki resident ID nze resident ID yange ye Saudi kweri bosi wange teyagisazaamu ikaama yange ekyali ku nagikebedde expiry date yagyongezaayo omwaka gumu eggwako mu December nga 12 omwaka ogujja 2021 era azzeemu n'akiŋŋamba kati Mr. Kadaama simanyi kuba kati am allowed to enter Saudi Arabia nze nga nze ebinjogerako byonna mbiyina naye kati nsaba kumpa ku magezi mukwano simanyi kikyakkola baami kwegayiridde nsaba kumpa ku magezi Mr. Kadaama TV kati munaye byebyo kati nabadde ngamba nti oba ngende mu Ministry of Labour bagambe banyonyolemuko mu nsonga yange bampe third party akontakitinga ebosi wange employer banange simanyi nakumanya kuba amazima gani tisobola kutambula bwentyo nagalaale ate nalowoozezaako ku kyokufunayo ofiisi endala babatadde nze nali mmanyi ekyabagazaawo okutwongeza musaala babatadde n'omusaala tebagwongeza gwasigaddeyo ndowooza kati bagenda nagusalako abaana batandika ebbawanga 7,000 kubanga tebakyogedde nako balaga nti tebakimanyi nako tebaagala nakiwulira kati ezo nazo ofiisi za kisiru saagala kintu nga woofiisi twaliyo tweyamba ffekka ng'abaana twatuka okukomawo ne tweyamba ffekka bwe abasirusiru tebaaliwo kati nze ofiisi gye nagiramu ne location yaabwe we baali baavaawo n'ennamba zaabwe ziri ezaaliko teziriiko kati ngambuulira nziramu nkyokwesiga ofiisi ate era ofiisi tezitufaako kati madde nga kyekweddeko ng'omuntu banange simanyi nakumanya naye nga njagala ssente saagala kutuula sijja kugamba nti eyo famire yali perfect nedda famire yali nnene naye lwakuba ndowooza nange ndi mulalu yensonga lwaki nabalako contract ndi mulalu bulungi naye saawa eno babuliddwa omuntu gwe bazaawo ekyo kyenali njagala balabe bafunekoko munnaye ku bantu abalala babakozeseeko kati abo bategere nti naffe tukola kituli bantu otherwise munnaye Mr. Kadaama TV njagala kukuyambi omukwano naye owa woofiisi mbusimanya ku woofiisi bikoze bitya ofiisi teziyamba baana sijja kulimba si zonna naye zisinga obungi ate ekyokubiri nze nfa musaala gwange kati olaba otya nga tutaddewo third party